Ku ssaawa mukaaga ez'ettuutu lya leero abakiise mu disitulikiti ezikola obukiikakkono bw'eggwanga okuva mu Acholi, Langone West Nile batandise olukiiko olw'enjawulo okusima emirimu egikoleddwa Jacob Oulanyah mu buweereza wabaddemu ku mitendera egy'enjawulo okuli omubaka wa Paalamenti, munnamateeka, omumyuka w'omukuliriza wa Paalamenti okutuusa ku kifo ky'omukuliriza wa Paalamenti kyabaddeko okutuusa wafiiridde. For the welfare of society and the just government of humanity, we beseech you to look upon with your abundant favors. Olutuula lwabwe olw'enjawulo balutandise na kwolesa buwangwa bw'Abacholi omubadde ennyimba n'amazina agamanyiddwa nga bola dansi ng'akabonero ak'okwebaza Katonda olw'obulamu bwa Jacob Oulanyah n'ebyasobodde okumukozesa mu bulamu bw'ensi. Oluvannyuma abakiise boogedde ku Oulanyah ng'eyakola ennyo mu kuzza emirembe mu kitundu kino okuva mu biseera by'entalo, okutumbula ebyenkulaakulana, ebyenjigiriza, okusitula ebyobufuzi by'ekitundu kino n'ebirala, ne basaba asiimibwe mu ngeri ey'enjawulo. Ssentebe wa disitulikiti y'Omoro Peter Douglas Okello yayanjulidde abakiise ebiteeso ebyakanyiziddwako omubadde okusaba omukulembeze w'eggwanga abawe ensimbi obuwumbi 3 ziteekebwe mu ssako ya Jacob Oulanyah okumaliriza amaka ge g'abadde azimba mu kitundu kino, okulabirira abaana be n'abaana bonna babadde alabirira, okuyooyoota enguudo zonna mu bukiikakkono bw'eggwanga, okuzimba amalwaliro amanene mu buli disitulikiti y'omu mambuka ga Uganda, okubawa rediyo ne TV bibayambeko mu kugoberera ebigenda mu maaso mu ggwanga. Mr. Speaker, sir, the booster for the signal has been installed, and what is left is the frequency. We see today make an appeal to Uganda Communication Commission to support the family and the district by availing a frequency for Omoro FM, and the engineers from Uganda Broadcasting Corporation superintend the installation and testing of the Omoro FM and the proposed Omoro TV. Banera bayisize ekiteeso ekisaba Paalamenti ekole bonnambira ennongooseza mu tteeka erigiragira okulonderawo omukuliriza wa Paalamenti singa abeera mu ntebe ava mu bulamu bw'ensi oba okuva mu yafeesi mu ngeri ez'enjawulo, nga bagamba nti ekikolwa ekyakolebwa Paalamenti okujjuza ekifo kya Jacob Oulanyah nga tannaziikibwa kyabatyoboola nnyo. Mr. Speaker, sir, when you look at the excitement at the time people went for nomination for NRM primaries to elect the next Speaker of Parliament, you keep thinking and wondering, are we mourning? When you look at the excitement on the day of voting in this country for the next Speaker, you ask yourself, are we mourning? That's why the leaders of Northern Uganda are concerned. Mr. Speaker, sir, we are well aware that several amendments of our Constitution has been done along lines of governance to ensure stability and continuity. However, we propose an amendment of Article 82(4) of the Constitution of the Republic of Uganda to look at humanity, cultural values and norms, religious principles and practices at the time of death and mourning. Enteekateeka z'okuziika zikyagenda mu maaso era abazimbe 5 Oulanyah mwagenda okugalamizibwa bakola butaweera okulaba nga ebukeera bano abagijjeeko engalo ng'enesimiddwa mu luggya lw'amaka ge. Abatuuze mu kitundu kino nabo beetegese bulungi omuli n'abagenda okukola emikolo egimusiibula mu ngeri y'obuwangwa bw'Abacholi. Waku kifo agenda okubeera emikolo emitongole egy'okusibula Jacob Oulanyah bakola butaweera okulaba nga buli kimu bakimaliriza mu budde era okusinziira ku bateesiteesi basuubira abantu abasoba 200 okwetaba ku mukolo guno. Nze Robert Nestor Kayongo, BBS Telefina, Omoro District.